Omukunganya wa Vision Group ow'okuntiiko Barbara Kaija atongoza enteekateeka z'omwoleso ogw'ebyenjigiriza ogugenda okubeera ku kisaawe Kololo okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuuka nga 15 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Omwoleso guno gwakutambulira ku mulamu ogugamba nti Education and Where the World Meets nga gugenda kwetabwamu amasomero aga primary, aga secondary, university, amatendekero ag'ebyemikono, abatunga yunifoomu, abatunda ebikozesebwa ku masomero, abawandiisi b'ebitabo n'abalala bangi. Kaija agamba nti bakikoze okuteekateeka abayizi okwetegekera obulamu bw'ensi era nti n'ab'amasomero baakufuna omukisa okwolesa bye bakola. Omwoleso omunene ogw'ebyenjigiriza nga gujja kubeerawo nga January 13 okutuuka nga 15. Omwoleso guno tugulaba nga gujja kubeera munene, mujja kubeeramu okutandikira ku kindergarten abaana bwe batandikira okusoma ku nursery okutuukira ddala ku university. Kakati gwe ng'omwana omusomi oba ng'omuzadde kikuyamba bw'osinkana ku bantu bano ku mwoleso guno n'osobola okulondawo. Akubiriza bannayuganda okwetanira omwoleso guno. Kubeerayo ne banks eziwola abaana fees, wajja kubeerayo insurance companies, wajja kubeerayo ne government abaskilling Uganda. Tubaaniriza bannaffe mubeere naffe temubulayo. Abazadde, abaana, abasomesa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.